Mu lukiiko olutudde ku kyalo Nyahaira mu ggombolola ly'e Kabale, abatuuze abeegattira mu kibiina kye baatuma Oil Refinery Residents Association bagamba nti okusaanyizibwawo kw'ensiko n'ebibira ebyali mu bitundu bino kiviiriddeko enkyukakyuka y'amaanyi mu kutonya kw'enkuba. Emmanuel Odimu ssentebe wa Nyahaira agamba nti ebibira bingi byasaanyizibwawo okuva gavumenti lwe yatandika okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi. Mfunirege nti ripoota nti mu kwezi kwa kasatu kwa kana bakujja kuleta byuma kulima emitego aho hono. So titukumanya emitego baragirima abantu baitu baratandikira nka. Alisa Asimwe nga mulimi wa muwogo ne Steven Pimundu omulimi w'obutunda bagamba nti bakirabidde ku nkyukakyuka ezize zibaawo nga kati enkuba erwawo okutonya ate n'ebbugumu yeryongedde. Nanka bikora byaye erinungi kyonka hansi yono kusanga yona hindukirege blue red tokumanya genda kwahiga bati osanga muguyo ne kozireki ejunzire kayito balimi tukufesinga kandi bagamba tuyare emiti ati bakora ebintu ege bikirero ndiki kati bano baagala gavumenti eve basomese ku kabi akagenda okujja n'emmimiro ey'okusima amafuta saako n'okubaweereza emiti egy'okusimba okusobola okumalawo ekyeya. Juro tekugwa agwire iki niyo mpindiko erikoto utwaruzere ako njiro tekugwa agwire bwago musana gufukira musana titukweze mere uko abantu bakira bungi batandika kulima usanga amusiri yae emiti yona na dismeka na kitema. Opio Christopher nga yemukwanaganya w'ekibiina kino alina byalambulula. Baije kuno hansi batandike babaze n'abantu bamanye kizibu ki abantu bibaina then ebisibo ebyo bayikale n'abantu balole engeri yobikoraho. Yali atongoza kaweefube omutendera ogutandikirwako okusima amafuta mu bidiba lya Kingfisher ekikuube. Minisita w'amasannyalaze n'obugaga Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu yasuubizanga gavumenti bw'eri mu nteekateeka ez'okuzzaawo obutonde obusaanyiziddwawo emirimu gy'okwetegekera okusima amafuta saako n'abantu ba bulijjo. Is to tell everyone, to tell the world that you are not going to retract on the journey to devolve our oil and gas in Uganda. So telling the world that Uganda used to be so green, but people are cutting down trees. Ambrose Newagaba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.